ekituufu kiri nti mwenna mbadde bakandidate balungi. Twatulangiridde papers 3. Esooka ya vetting, eya debate neya ground survey. Naye debate yaffe yaleetebwa kubeera Kalangala, yali endagaano. Ekibiina kikola enteekateeka yonna ne batulemesa ab'ebyokwerinda. Twagadde tukatereeza obulungi akantu ako. Ne tusalawo nti amaanyi katugongere marks ezaali 5, 10 katuliteeke ku ground survey zibeere 60%, vetting esigaleyo ku 40%. Nasiwa Jessica tusabe yafunye ebitundu 48 n'obutundu 7 ku buli 100. Actually Nasiwa yadde owokubiri ate mukyala Nakitende Mary n'abeera owokusatu. Okusaba abantu b'e Kalangala kwage maloboozi batuwulira ate ge mwatuwadde n'abamu ku ffe twabadde be mulaba wano. Ne tukwata ku ntunuusi z'abantu b'e Kalangala batukakasa nti bannange oli omwana oli muganda wooli ffe twagala akati max ne ziri 4 ez'omuntu oyo n'awangula pepa wano nga yagikulembedde n'akwata ate mupepa tu obuli awo lwabamusinzeeko. Twageze okugatta toto mark ng'alina ebitundu 68 n'obutundu 2 ku buli 100. Mbaaniriza mwenna ababaddewo ku lwaffe. I have accepted what is being offered to me. That singular honor to hand over to you and also to flag you officially. Abona babadde esimbye nabo. Kino ekifaananyi kyabwe yafaayo.